Charles Rwamushana omutunuulizi w'ebyobufuzi asambiridde enteekateeka y'abannaddiini ey'okuteekawo enteeseganya wakati wa gavumenti n'oludda olugivuganya. Ono annyonnyodde nti enteekateeka eno tesobola kubeerawo olw'ensonga bino byonna bikolebwa kubuzaabuza abantu, naye ng'ekituufu kisigala nti Museveni ne Besigye bali kimu. Ensi etambulira ku bulimba tesobola kumalako kujjawo ekyo kigurupu ekyabeeruweera ekyo. Because ekyabeeruweera kirimu Besigye ba Museveni baana ekyabeeruweera bakayura tekikiririza mu democracy. Tekimanyi democracy kyawamba buwambi obuyinza kale ekisigadde kuyombagana bokka oba kutuulawo kyobala abayomba wano mu evening bali wamu bukyaayi. Rwamushana ayongeddeko nti gavumenti ya Uganda efugibwa bannakyemalira nga n'olwekyo enteeseganya tezisobola kukola nga kyandisaanyidde enfuga eno esooke erongoosebwe olw'enteeseganya ziryoke zijje. Eno si democracy. Bino sibya tetufugira ku birowoozo kati tufugira ku lyanyi ani ayina emmundu. So okuteesa ne Museveni nawe olina okuba n'emmundu n'omukangabula kati omugonza n'agonda n'alyoka ajja akola ki nga bwe beera mu South Sudan. But singa tubadde mu demokolasiya kyandabadde ekirungi nti ekibiina ekiri mu buyinza n'ekibiina ekikiwakanya batuule bateese engeri y'okukola. Temumala gateesa nga tewali kyemugenda okufunamu mu kuteesa oba kuziyiza. Either okuteesa kubaawo okujjawo okulwana kujjawo olutalo amawanga agalimu okulwana o nga waliwo mwagala mugonjoole. Ono ayongedde n'akkaatiriza nti eggwanga lisaanye okuzzibwayo ku musingi ogw'okuteeseganya nga gavumenti eya wakati efuga okusinziira ku nsonga eziruma eggwanga so si ezo z'eba yeeyagalizza. Tulina okuddayo ku politics ziri zabaase mwogerere nti musobola okuteesa musobola okukolera politics nga za birowoozo si ze politics z'ekifuba eza pressure up si ez'okuyomba ez'okusika omuguwa kati ze politics za Museveni ne Besigye ze bajja eruweero kubeera nga batuduumalizaawo emyaka yaabwe 5 eggweeyo n'okusukkamu. Olukiiko olutabenzikiriza mu ggwanga ssaako n'olwo olw'abakadde lwagala wabeerewo enteeseganya wakati w'oludda oluvuganya gavumenti ne gavumenti yennyini okulaba ng'eggwanga litambulira mu mutima ogw'obwa Sseruganda n'okusonyiwagana. Ku lwa Kingdom